Yes, nate omulungi yeekuumidde ku good talent kyokola kyekisinga ddala okubeera ekyakabi. Of course nawe atuguddeko olunaku olwaleero tujja kubeera nga tukwaniriza era nga tukusaba bambi subscribinga osobole okubeera nga nate omanya amawulire agaba ga trendinga mu ggwanga Uganda. Yes, kati amawulire ge tukuleetedde olunaku olwaleero ge g'omuyimbi ono ayitibwa Geosteady era nga Geosteady ono wamu ne baby mama we Prima Kardash oba omukyala gwe yazaalamu abaana ababiri oluvanyuma nga omanyi ebintu bitera okwawukanamu oluusi ne bitambula bulungi oluusi ne bitambula bubi. Geosteady ne basobola okuba nga baayawukana ne Prima Kardash era omukyala ono n'abeera nga yes abeera abewa Geosteady n'abeera nga nte atambuza obulamu ku sayidi endala. Yes, abaana ababiri omukyala yagamba waayi mba nva ewaka sisobola kulekawo baana bange ntambula n'abaana bange bonna. Omukyala gye yazungira oba gye yali atambulidde okufuna ku buweerero ate gye yagwira ku mwana mulenzi Mr. Henry era ono omukozi wa Galaxy. Kigambibwa nti omukwano gwalaga Prima Kardash Prima Kardash wallahi tosobola kubeera nga nte ogukompeyalinga ku mukwano gwe yali afuna ewa Geosteady nga kigambibwa mbu guno omukwano makula, guno mukwano gwa ddala nnyo era nga omukyala agamba nti wano sisobola kuvaawo. Ye Geosteady avuddeyo olunaku lwabadde lwakutaano yabadde akyaziddwako ku radio M1 mu kibuga Kampala. Yavuddeyo n'abeera nga nte alaga obutali bumativu bwe bamubuuziza ku nsonga ezikwatagana ku Prima Kardash wamu naye wamu mpozi n'abaana be ababiri be yamuzaalamu. N'abeera ng'agamba ye si mumativu okuva bukiri nti omukyala yasalawo okugenda n'abaana okuli Solaye wamu ne Solange oluvannyuma lw'emyaka 2 kumpi. Geosteady yagamba abaana yakoma okuba nga abalabako emyezi egyewala eyo era kumpi yakoma okubalaba mu Desemba omwaka gwa 2020. Okuva olwo taddangamu kumanya baana bano balidde ki, baana bano basese batya, baana bano bafaanana batya. Era yavuddeyo n'agamba nti ekintu kino kimulumiriza nnyo okubeera nga nte bw'agamba ku Prima amuwe ku baana abalabeko omukyala ono takikkiriza era ye omukyala avaayo n'akyongera lwatu nti omwami gwe bayita Mr. Henry ngono omukozi ku Galaxy FM walayi omukwano gwamulaga wamu n'abaana be nedda akolera ddala ekintu taata kyalina okubeera ng'akola so kati abaana gye bali tebajjula era ye mumativu nnyo. Geosteady yavuddeyo n'abeera nga nte akompeyalinga bwe basobodde okuba nga ku bibuuzo bye bamubuuzizza abamu basobodde okubeera nga bamuggyamu ansa ze baagala naye yavuddeyo omusajja n'amaana agamba nti kati ekintu ekimutuuseeko wakati we ne Prima Kardash mpozi n'abaana be kimuyigiriza ebintu bingi nnyo era bimuleetedde okubeera nga alabuka wamu n'okubeera nga abuuka. Yavuddeyo n'abeera nga ezimu ku points ze yayogedde yagambye my love life is no longer going to be public. Yes, I also want to be alone, stay alone, and some girl just comes home once in a while and goes back to her place. I know my purpose now and what has caused me to fall into depression. Kwegamba nga omwami alinga agamba nti ye kati ye obulamu bwe obw'omukwano oba obw'okweyagala tebugenda kuddamu walayi kubeera nga tebumanyibwa mu bantu mu lwatu mu lujjudde era nga yagamba nti agenda kubeera nga abeera yekka kuba akyagala asigale ng'abeera yekka era ng'omuntu aba agenze wa Geosteady walayo abeera agenze kweryamu bweri wabula si ndowooza si bya bufumbo era ng'olumala okweryamu asobola okubeera ng'akwata ebibye adde ewe kubanga kati bingi nnyo byayize ye yennyini yeetegedde yaani naki kino ekyokubeera nga ate yeesiga abantu kyekimuleetedde okubeera nga yes kibeera kimuteeka okubeera nga kati tamanyi kikyazzaako. Era yavudde n'abeera nga ayongerako ku bubaka obwo n'agamba nti tagenda kubeera ng'afaayo ye kaakole kimu kukola ssente kubeera akimanyi abaana babeera baagala okulaba ku taata ng'alinamu ku pepa kyagenda okubeera ng'akola kwe kukola ssente. Tomanya gye bujja mu maaso abaana bwe baliba bakuze yes balitandika okubeera nga babanja mami you know what twagala kubeera nga tulaba ku dadi waffe. Era ye Geosteady yagambye takirina mu buzibu omukyala okubeera ng'agaanira abaana wadde kimuluma naye akimanyi one time omukyala ajja kubeera nga nte apondooka abeere nga amutwalira abaana be babeere nga bamulaba. So kakati kyekyo kiriwo omuyimbi oyo Geosteady Bambi ali mu maziga g'abaana be amaze emyaka 2 ng'abaana mmye tabalaba
ate omukyala ye bw'ajuliza nga Mr. Henry bwali owakabi mu nsonga z'okulabirira abaana bano, so kati yagamba abaana tebajjula, Geosteady akakane asale amalala. Gega galiwo mukwano gwange, era nja kusaba okubeera ng'onyumirwa amawulire ngaago, likinga, commentinga, subscribinga. Mukama Katonda akunkumire. For now sigenda kuba nga nsukkawo. Bye.